ya fenna tubadde tugamba singa donasi yadde Uganda singa vamujja mukomera sala zaffe zikoze hala ziwulidde donasi yenkya ku ssaawa 6 ajja kuba tusse Uganda alhamdulillah ave mukomera azali yadde Uganda ku nsi ye bannanga okwogera n'omuntu atali wansi yo ng'ate oli mukomera kimenya naye bw'obeera n'omuntu gw'owulizaganya nti owange tegera ng'oli mu nsi yo beta wadde donasi ya mwenyini yagamba nti okubeera Uganda ng'oli mwavu n'okubeera mukomera emyaka 6 n'agamba abeerako mukomera naye munnange nedda ife ddaye Uganda fazali obeere Uganda naye nga mwenna abaagala donasi ya kusaawa 6 ajja kuba atuuse Uganda ku kisaawe. Sigenda kusobola kunnyonnyola buli omu yenna ajja mu inbox yange ku nsonga za Doni Asiya. Amanya amatuufu nga ye Siyat Masa na Gudi. Sigenda kusobola kunnyonnyola buli omu ampeereza message wabula njagala munnyambe muŋŋambira abafamile ye nti omukyalo ono agenda kutuuka enkya ssaawa nga 6-7 ku kisaawe Entebbe. Ntegeerekese bulungi mwe mwenna ababadde bawakanya na biki byonna endowooza empapula ezo zikumala okutegeera nti processing baddeko era omukyalo ono agenda kubeera mugenyi enkya ku kisaawe. Kibeere ekyokuyiga eri mwenna abalowooza nti okumenya amateeka mu mawanga gye mwagenda okukola ne mudda mu kutolosa bannayuganda okubajja mu makubo amatuufu ne mubazza mu byammwe Uganda mubabbako obusente ne mubateeka mu bikoosi ebibaleetera okuyingira obwamalaaya n'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kabajjuutuse kubanga mwenna tujja kubazza wano tujja kubazza nga bwe tukoze donasiya mugambe famire ye enkya ku makya ssaawa 6 bagende ku kisaawe bamwanirize n'abalala kibeere ekyokuyigirako nti mujja kudda wano temuli waggulu w'amateeka temusobola kudda ku bannayuganda ne mubajja mu makubo amatuufu ku basaponsa baabwe ababateekamu akasente ogenda okukola ebweru mwe ne mubatolosa olw'okuba babawadde omusaala gwe so donasi abeere ekyokuyiga ate n'abalala bangi bakomawo naye bimbadde mugamba nti ndi mu byakusaaga sizezo ditozize gwe wenna yali ayiseeko ku deportation center akafaananyi ako tokamanyi amanya g'amatuufu sigakubuulidde kati yenkya ssaawa 6 mumwanirize ku kisaawe. Nammwe abakyatolosa ba kadama Saudi Arabia tubanoonyerezaako era tujja mwenna tujja kubamalayo omu ku omu. Omuwala bw'akwata ssente ze n'akujja Uganda mu nnaku akoledde passport na buli kimu kyonna n'akukolera visa n'eya tiketi n'ogenda ebweru. Bwe mutuuka ebweru mufuuka kirala tomuvaliwinga mu kantu konna gwe n'okwatagana n'ebikoose bikyamu abantu abagendedde Saudi Arabia jobu abatalina mulimu gonna bakola obwamalaaya ne mudda mu byammwe n'otavaliwinga na musajja kasendeke gye yakajja kateeka mu kampani yakutwala n'abamu wano bawalabu be babakolera passport ojja kudda kuno sinika amannyo. Lwaki omuntu oyo abaakutolosa takujjira ddala wano Uganda direct n'akuwa visa n'eya tiketi? Lwaki omusajja amala okuteekamu essente ate oli n'akutolosa kuva mu maka ge? Lwaki tebabajja wano Uganda mwenna abatolosa abaana Saudi kabajjuutuse kubanga olutalo nalutandise ngenda kubazza wano omu ku omu. Njazikaayo eddakiika emu yokka mu vidiyo eno osanga onoobaako ky'ofumiitiriza n'oyiga. Eno bagiyita power bank fenna tugimanyi ate eno bagiyita USB cable era mugimanyi. Bw'obanga oyagala okufuna ebiva ku power bank eno omuliro okyajinga essimu oba okola ekyoyagala okukola kikwetaagisa okukwata USB cable eno n'ojja n'ogiconnectinga boot olwo nno n'ofuna kyoyagala. Mukwano gwange omulungi nga tonnaba kwogera kigambo kyonna before you speak kakasa make sure that your brain is connected to the tongue that is going to utter out ebigambo byogenda okwogera. Kyentegeeza nga tonnaba kwogera kigambo kyonna kakasa nti olulimi lwo luli connected ku bwongo oba ku power bank. Otherwise
bino ebibiri singa obidisconnectinga bwoti biba nga biri disconnected ng'olulimi luli walala olugenda okwogera oba okufulumya nga ne power bank gy'empisa obwongo naye eri walala ogenda kukomekereza ng'okoze ensobi nnyingi. Jjukira n'ebyawandiikibwa bitugamba nti olulimi lwo oba ebigambo byo ebigenda okukuwa obulamu ate era byebisobola okukuzikiriza. Mu kamwa ako kano kennyini omuntu ayogera nga tasoose kulowooza, omuntu ayogera nga tasoose kukonekitinga lulimi lwe na bwongo akomekereza emirundi egisinga ng'akoze ensobi z'agenda okwebuusa. Mbajjukiza era ntero kyogera, always avoid using emotions. Mulekerawo okukozesanga emotions, feelings, kyowulira, wabula apply logic. Obwongo, logic ya bwongo kijja kuyambako ebintu ebimu okubeera nga obyesuubwa. Nze mmanyi otegedde gwagobe